Ennyumba y'Abaadita ya byewuunyo. Okumanya ya byewuunyo, abantu bangi batandise okubuuza Arditah, mazima ddala eyo ennyumba yammwe oba wagenze wa neighbor n'okwata akatambi. Nzize okubakakasa mu vidiyo ey'olwaliro era nga kino ky'ekitundu kyaffe ekigenda okuba nga kisembayo ku nnyumba yaffe. Igwe wenna agenda okumisinga ekitundu kineno ekyokusatu toyina muntu yenna gw'ogenda kunenya. Jjukira this is a disclaimer nti ennyumba eno ngiteekayo yaffe ya famire yaffe era nga teri muntu yenna agenda kuvaayo ng'ogenda kulaba mu katambi agamba nti omwana ono yakutte vidiyo yakutte akatambi ku nnyumba yange. Tokisuubira, ennyumba yewaffe ewaka era nga kino kyekitundu ekisembayo ku nnyumba eno. Ate era nabagamba nti ennyumba eno sigitaddeyo kweraga nti njagala abantu bagambe bannange Arditah bino nedda. Ennyumba eno ngiteereddeyo bannange benkola nabo ngamba bankuba kyeyo mwenna. Igwe wenna ngo oli eyo nga essuubi lyo oba ekirooto kyo kyakuzimbako ku nnyumba weetaaga n'omanya fashions. Y'ensonga lwaki nataddeyo ennyumba eno era nga nange mwendi ndi omu kwabo abeegombye ennyumba eno yadde nga yafeze it is accessible nti nze nsobola ogituukako anytime wenjeetaagira, nsobola okugyekubirako ebifaananyi wona wenjeetaagira. Naye how about you? Igwe atamanyi nti ebintu weebiti bibaayo. Abantu bangi nnyo baagala nnyo art, baagala nnyo okubeera unique n'okubeera n'ennyumba eza unique, naye nga tebamanyi batya bwe bayinza kukikola. Kaakati nno bwe tutife we twakikola ennyumba yaffe ne tugidesigninga. Bw'oba otuuse mu maka gali oyinza okulowooza oli Bulaaya. Era oyinza okulaba ebintu by'otalabangako by'olowooza nti tebisobola kubeerayo. Wabula mmwe mwekka abatamanyi design nammwe abajja okulowooza nti ennyumba eno it's not beautiful enough. Ne for those ones abatambuddeko abamanyi ati engeri gy'alongoosaamu n'okulabisaamu ekifo n'okifuula okuba nti kyanjawulo ku bifo ebirala, mmwe mugenda okuvaawo nga mutendereza. Weeyenze Sheila Arditah atera imbadde mbabuzeeko. Guess what? Munnange eno ffe gye tuwangalira gye tuli data wa bbeeyi. Data ow'emitwalo 3 tamala lunaku ye wa bbeeyi nnyo. Kati tugezaako okulaba nti tukekereza ate era munnange n'obudde bukyukamu engeri gy'oba okomyewo ewaka olina okutambula eno n'elu. So mutugumiikirizeeko. Today ngenda balaga akatambi akasembayo ku vidiyo yaffe ekwatagana ku nnyumba gye napostinga luli. Kamba twaleko mu katambi nga tetunaba kwogera nnyo ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo yaffe twekuumireko. Sibayita kutuwaringa nedda. I'm not inviting you for a tour. I'm just showing you different styles and how people live their lives. This is Uganda. We are still in Uganda. These are guavas or what? That is apple. Apple? Yeah. Green apples? Yeah. Guno gwe muti gwa apple mwabatazimanyi ngeri gye bazisimbamu. So my sister decided to do this. Banange, you people copy from here. Jangu tugende. Copy from here. You can show them this art, this kind of art, this side. You know, also you know, only staff members there. Like I told you people, Banange. Let me repeat this. This is my sister's house. Sigenze Bulaya to look for this house. Sigenze in a different country. I'm in Uganda. Yeah, and I'm at home. I'm home. So oyambukira wanene waguru, this is for only staff members. You understand? Guno gwe muti. My sister can decide to throw a party here. No belangali, you know? No bangali ebula yo bangali mugade no bangali lidawo bachi. Kitwale ntikatoli Zanzibar. Wamaje ali. Wow. 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 This is beautiful. This is beautiful. This is the ono ye art gwe nakalaba. Ono ye art gwe nakalaba yono omuntu gwe nakasooka okulaba mu Uganda alina this kind of art. Seriously. Ngokola art ku nyumba. Ono art wa kabinyo. This is the garden. Sister one. Eno garden omumwe na bana batamanyi lumonde bwati bwabeera ate bino bikajjo. So I don't know what is this. That is a flower. This is a flower. Which kind of flower? I forgot the name, but it's like banana plantation flower. Netujja wano musobola okutuulako wano nga we mbagambe sister wange muntu wa art. She loves art. I'm sorry I'm not going to show you inside the house for privacy. You know, for privacy things. I'm not going to show you inside, but I'm only showing you outside. You know, outside.
Like I told you before, for those ones that are subscribed on my YouTube channel a long time ago, I always give you different things. So now I decided to show you something different. Maybe you can get motivated, inspired by this video. As you see, as you know, our motto is to inspire and motivate. I want to inspire you as I'm inspired. So, when you know, one of our beautiful kids were bazanyira abana basista wange bazanyira, they can decide to Google themselves, they can decide to sing, they can decide to do whatever they feel like. The place is still big. So, yeah. You can decide and say when you grow up you want to behave like my sister, you want to be like my sister. It's okay. Since we are getting inspired and motivated, whatever that kind of art. More when I take art, for those ones that do not understand the art, ezo art ezo zitenda kubeera ni Kenya. You know, this kind of art, you know. And if you're that one person that does not love art, I'm sorry for you. In a video, this video is not going to benefit you. But I get to be one here around. Alaze, nabine ebimuli one. Don't record upstairs. Yeah. One is here. You know? For privacy, there are some things that I'm not gonna show you. For privacy, you know, I'm a person that, you know, respect people's privacy, as you know, inti bano bantu, you know, and it's about my family, you never know. So I don't want to show you each and everything. Njagala blaga a little bit of things that a human being or any person can get inspired with. Kati, waneno wawedeyo. So let's go here. So that is the video, guys. Insigade yenze Shila Arditah. If you have not subscribed on my YouTube channel, you're missing a lot of information, a lot of videos. Come and join us by subscribing. Tap on the notification bell so that whenever I do upload a new video, you will be the first person to get notified. And remember to comment below. The comment box is ever open for you people. Comment manya endowooza. When you comment, chinyambako okumanya olowooza ki video eno ki ekibuzeemu, you know. So comment hinga ate era nsangayo on my Facebook page, it's Shila Arditah page, on TikTok Shila Arditah page and Shila Arditah 1, on Snapchat Shila Arditah page, and on Instagram Shila Arditah page. See you. Kyekyo ekitundu kyaffe ekyokusatu. Ekyo kyekitundu kyaffe ekyokusatu ku nnyumba gye nabalaga luli. Ndabyeko ku comments zammwe nnyingi nnyo, ate era nga neebaza nnyo mwena abakomenti nze, mwena abasiimye ennyumba eyo, nammwe abagezezzaako okwogera ebintu ebitalina makulu nga mutwogerera bibi. Wano naki ku kyeyongewamu waliyo ssente, mind you, ssente ezo z'olowooza eziriyo nze si zange. Simanyi na ngeri gye zajjamu kubeerawo. Era simanyi ngeri gye zijja kugendamu. Oba mpulira. So kati nze ng'omuntu, my parents' role yali yakunzaala, kunsomesaako, kutuuka wantuusizza, kungulira ngoye, kundiisa, kunzijanjaba nga ndi mulwadde kunsuza, nankuuma, ekyo ne kiggwa. So the next role oba the next part is me. Kwekolako mikolo, kukeera ku makya, kufuna mulimu gunzijaamu, kukola kuyingiza ssente ezisobola okundabirira, kufumbirwa, kuzaala baana. Kyekintu kyokka kye nsobola okusasula omuzadde. Naye bw'oba olowooza nti oba olw'okubeewa mwe mulina obuzigo bw'abapangisa, taata waayina akamotoka avuga oba avuga piki, mulinayo tu bizinesi otutonotono, nti olwo munnange naawe ogenda kutuula okwo paka bukadde bwo. Mind you, ebyo ebintu n'abazadde bammwe bakisa nnyo okkeera ku makya okubibawa. Ebyo ebintu tebiba bibyo ggwe ng'omwana. Era nvumirira nnyo abaana, nvumirira ekikolwa ekikolebwa abaana ennaku zino. Mukeera ku makya ne musaba bazadde bammwe eby'obugagga. Nti eby'obugagga wabikolerera ffe, my dear. Taata wo ne mama bakeera ku makya ne batuuyana nga beekolerera. Wabula tebaakolerera gwobeere bulungi. Beekolerera ekyo kye bakoze nga kye bakutoolerako osobole okukulira mu mbeera eyeeyagaza oba ompulira. Wabula tebaakola kugaggawaza ggwe. Batono nnyo abazadde abakola nga bakoze kugaggawaza bulamu bw'abaana baabwe, naye abazadde abasinga bakola kwekolerera, teekako n'okuyambako ku bintu ebimu by'otasobola at the time. Naye bw'okula
osobola okweyiyiza. That's the reason as why wokulokera ku makya nova ewammwe n'otandika okukola ebintu ebibyo gwe nga w'obyetaaga n'otereza obulamu bwo nga bw'oyagala bubeere nga butambula abamukuma omubutambuza nga yo mwabubala. So that's me, that's Arditah. Nti nze waffe navaayo dda, nze neeriisa neeyambaza neesuza nsobola okukola buli kimu kyenjagala ku biru yange nga sina muntu yenna gwe ngenda kaabira nti bannange daddy mpa, bannange sister mpa, bannange gundi mpa, bannange gundi mpa. Lwaki? Buli kimu nkyewa. And at my age gino gye ndiko sikyasobola kusaba daddy pad, no. Sikyasobola kusaba sister pads, no. Sikyasobola kusaba lugoye, no. Naye ate tekitegeeza nti we mbankedde ku makya ne ngamba daddy wange, hello daddy salamu aleikum, seeka siina ngoye nti agenda gaana okumpa. Ajja kwata ssente agambe genda ogule engoye because ndi mwana we nava mu ntumbwe ze. Naye ate nange nina kafansonyi nti munnange I'd grown up. I'd grown up. Nkeera ntya ku makya muto wange ng'ali wali afukamidde asaba ssente z'okugula bupadzi nga nange ensonzo ow'emyaka gino gyonna. Oba ompulira bulungi? Kakati awo bambi mwenna mwenna abava ne mugamba lwaki otulaga bino ng'ate ogenda n'okola obwakadama. Mind you, yes, I'm looking for money, I'm looking for a better life. Sente ezo ze nnoonya zezo ze njagala okukolamu ekyo kye nkulaze olunaku olwaleero. So get inspired ku video eyo gye nkulaze nti it doesn't matter where you're coming from. Ebyo byonna byolaba ewammwe si bibyo, oba ewammwe wabi oba walungi, ebyo byonna ebiriyo si bibyo. You have your burden as a person. Yenze Shila Arditah, kadowooza nti video eno tegenda kuleka kyekimu. Mbaagala nnyo, Mukama bankumire. Happy Ramadan.